Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe kwanirizaako ku 3 ABN Terefayina. Olunyiriri lwaffe twetugenda okuyigako olwaleero lugenda kuva mu kitabo kya Matayo essula 24 olunyiriri lwa 23 nga lugamba bwe luti: mu biro ebyo omuntu yenna bw'abagambanga nti Kristo ali wano oba ali wali, temukkirizanga. Basebo ne bannyabo, mu biro ebyo bye biriwa, bye bino bye tulimu mu budde buno. Mukama waffe yatusuubiza nti bw'aliba akomawo tulimulaba ng'ajjidde ku biro eby'eggulu, era akagombe k'enkomerero bwe kalivuga ffenna tulimulaba. Teri kulimbibwalimbibwa kwonna. Mukama waffe yatusuubiza. Mukama abawe omukisa. Mbadde Asimwe Harriet. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omulungi, nkwaniriza nate olunaku olwaleero. Oyimuse bulungi? Mukama yeebazibwe. Nange Mukama yampisizaamu bulungi mu kiro era ne nfuna okuwummula. Kati ndi wano nkwaniriza oyite banno bakwegatteko bw'oba ng'oli bw'omu. Bwe muba muli bangi, Mukama yeebazibwe. Tugenda mu maaso ne puroguramu ensulo y'enkya ku 3 ABN TV. Nze omukadde Sserwagi aviira ku Adventist Center e Makerere. Katusabe. Mukama omulungi ajjudde ekitiibwa n'okwagala. Tukwebaza kubanga oli mulungi. Tusonyiwe kwonna kwaffe. Kitaffe tukulembere enkyayiro nga tugenda okuyiga. Omwoyo omutukuvu atukulembere mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga nate olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okukola enjawulo. Okukola enjawulo. Kati oyinza okulowooza nti ekigambo okukola enjawulo kigambo kifuuse ngombo, kyekigambo buli omu kyayogera. Okukola enjawulo. Oba njogera ku njawulo eno? Enjawulo etegeeza ebyensimbi. Nedda ssebo. Twagala okuyiga ebigambo ebyomu bye yakola. Omwami atamanyi munne n'afaayo nga Yesu bw'afaayo bulijjo eri ggwe nange. Katugende mu maaso n'okuyiga kwaffe, kubanga omulamwa gwa puroguramu eno kwe kutuzimba okumanya ekyo Katonda ky'ayagala tukole. Tulyoke tutambule nga twegendereza ate nga tuli baweereza eri bannaffe wamu ne Katonda waffe.
olugero olumu olugambibwa nti omwami ayitibwa Daani ensi yali emukubye buli kimu nga kiganye emirimu gye nga gyonoonese effamire ye ng'eweddewo ebyokukola nga takyayina nga buli omu awulira tamwagaliza bulungi ensi ng'emutamye. Wali obaddeko mu ngeri efaanana bw'etyo? Naye ennaku zino abantu bangi, ennaku zino zituyiseemu eza COVID, abantu bangi ababadde mu ngeri ezifaanana bwe zityo. Nze kennyini ndi omu ku abo abaviibwako omulimu kubanga contract nali naakagisayininga bwenti ate nga contract erimu n'abazungu nera bwe tuwulira nti obulwadde COVID butandikidde mu bazungu nsi z'abazungu ne beggala ne balika batuwandiikira ne batugamba obanga tunaakolera waka tujja kukolera waka twali badde tujje Uganda naye tetujja kusobola kuba tetulina besobola kujja tuba tuli awo ng'ate tuwulira amawulire nti abantu bafiiriddwa obulamu abantu ne bakunkumuka Brazil, Spain, Italy, Bungereza, mba tuli awo ne Belgium bakama bange ne balekerawo n'okumpandikira nga buli omu alimu okutya. Kale nno ne tutunuulira omwaka ne guyitawo. Omwaka oguwedde ne wabeerawo okwenjawulo. Neera ne batuwandiikira kubanga bannaffe tebanaakudda ku mirimu gyabwe tetusobola kukola mirimu. Mujja tugumiikiriza. Contract ze twali tusayiniza za myaka 3 ne tudibirira. Tuli wano naffe tuli mu lockdown tetulina kye tukola. Naye kituufu kyali badde kya kuviiramu ddala ssuubi? Nedda. Naye kale omwami ono Daani ye essuubi lyamuggweeramu ddala n'asalawo nti agenda kwetuga waakiri afe. N'akwata emmotoka ye n'agenda okuteekamu amafuta. Kati bw'aba asimbula ne wajjawo emmotoka endala. Omwami eyamulengera mpozi ng'amumanyiiko akatonotono naye nga Daani tamumanyi. N'amuyita Daani. Banange kikulu okukwata amannya g'abantu. Kikulu okumanya abantu abakusula ku muliraano. Y'obamanyi oba okeera nga kanyonyi okomawo kiro. Kaakati ne weetooloola oli naga hayi nti ssebo anti ab'ennaku zo bagamba hayi. Okuggyako nga waliwo okufiirwa temumanyi bannammwe era tetumanyi bannaffe kyannaku. Naye omwami ono ne yeewuunya Daani ani ono ampita. Kaakati n'amugamba nti owaaye nti Daani nti olunaku olwa Tuesday oli bize nnyo. Daani teyali bize nga bw'okiwulidde yali agenda kwetuga ebyokukola tabiina obulamu takyayagalira ddala ng'ebintu bimusobedde. N'amugamba ssebo sirina. N'amugamba nno ninayo nno okuyiga okwa Bayibuli. Wali yagadde otwegattako? Daani n'amugamba kale. Daani muli n'afumitiza n'aloza naye osanga bwe naagenda okuyiga wanaabaawo enjawulo. Daani ng'atandika okugenda okuyiga Bayibuli olunaku olusooka ng'efuuka wiiki. Wiiki esooka n'efuuka ey'okubiri. Daani oluvannyuma lw'okuyiga n'alyoka ati awaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo. Amiina. N'awaayo obulamu bwe n'akkiriza okubatizibwa. Naye munnanga andaba njagala nkutegeeze nti Yesu atumanyi ate Yesu atuyita nga bwe ngambye nze Sseruwagye Peter n'agamba Peter kati oba gwe Daani oba gwani akuyita amanyi erinnya lyo ate yalimanya nga tonnaana kutuumibwa
naye munnange Dani n'abatizibwa. Dani n'agenda mu buweereza naye n'atandika okubuulira ebyokwetuga yabivaako n'abuulira abantu bangi ate nabo ne badda eri Mukama olw'ensonga emu yokka, kubanga waliwo oli eyafaayo n'amuyita n'amugamba jangu tugabane ekigambo kya Katonda. Kale naawe olwaleero bw'oba otudde bw'omu waali badde ofumittiriza n'ogamba naye nja kubuulira ku bantu ku puroguramu eno eri ku 3ABN bajje banneegatteko oleme kulya ekigambo bw'omu, kubanga osanga nabo balina ebizibu ebimu nga Dani ate nga nabo bajja kufuna okumanya n'obulokozi, kubanga ekisingamu byonna Dani yafunamu obulokozi n'amanya nti obulamu bwe bujja kuyita mu nsi eno naye ng'ate ajja kwewangulira eggulu. Kale tuleme kubeera bantu beeyagaliza ffekka. Dani ng'amaliriza tulaba nti afuna obulamu obutaggwaawo, akakasibwa, kubanga ekyo Katonda kyatusuubiza nti mujje eri gye ndi nja kubawa obulamu obutaggwaawo. Kale nno Dani yasobola otuuka ku ekyo kubanga waaliwo munne yakola ekintu ekyenjawulo. Kale soogera ku njawulo ey'essente, enjawulo nti osobola okukola ekintu ekiva mu bintu bya bulijjo. Oluusi nno tubeera awo gwe n'omanya ndi nze Yesu wange mumanyi, n'osirika n'ogamba kange ne weesirikira n'otambula ne kabayibuliko kanene kati ate ennaku zino kalina ku ssimu zino ne weesimula kabayibuliko n'okeesomera n'otafaayo eri banno. Tukyokozebwa tulina ne bannaffe bambi bavuddeyo ne babuulira ne bayimuka, abamu ndaba n'ebizinda batandise okubissa ku nguudo, owulidde, naye ate gwe oyinza okugamba nti ekyo twali kikoze naye kola ekituufu, faayo banno obayite. Mbadde njagala mu bintu bino bye tulabye Dani bye yakola tulinamu ebintu bye tuyigamu. Ekisookera ddala nti obulamu bwabuwayo eri Yesu n'amanya nti atambula nga bwe twayiga ennaku eziiseeko nga Pawulo bwe yagamba nti obulamu buli bw'alina si bubwe. Bw'owaayo obulamu bwo eri Yesu kitegeeza nti Yesu yakulembera. Naye ate ekyewuunyisa, omwami oli teyalisobodde kwaniriza Dani kujja mu nkuŋŋaana za kuyiga okuggyako nga Yesu mwennyini yakimutaddemu. Kati ate ne Yesu tasobola kikuteekamu era okuggyako nga ggwe kennyini okkiriza okukozesebwa. Nze nzikiriza okunkozesa Yesu, ye ate ggwe n'akugamba nti kati ng'olwaliro bw'owulidde obubaka buno genda ne munno omubuulire, naye ajja kubaako gw'abuulira ate tujja kulaba nga ffenna tuwaaze nga ffenna tubuulidde ku bulungi obuli mu kudda eri Yesu n'okwetwalira obulokozi ate n'obutazikirira. Ekimu ku Yesu kyakozesa atuyita omunnyo. Agamba mu Matayo 5:13 nti mmwe muli munnyo, munnyo gwa nsi, muli munnyo. Kaakati tosobola kuddira munnyo guweddemu n'ogussa mu nva n'ogamba nti ofumbye nnyo weebale, obulire n'ogamba nti nno nawoomeddwa. Kale omunnyo guno gufuula ekintu ekitaliimu bwomi obwo ate n'osobola okirya obulungi. Kakati bw'oba omunnyo ki guno gwe yali ategeeza? Tosobola kuba munnyo nga tokeera ku makya kulya kigambo, kuyiga, okwewaayo eri Yesu, n'oba n'ekyo tosobola kubaako ky'onaagamba muntu nga tokiyina. Owulidde? Ekisomebwa ekyokusoma ekiva mu Baluumi 10
olunyiriri olw'14 nga Pawulo agamba kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza, era balikkiriza batya gwe batannaba kuwulirako, era baliwulira batya awatali ababuulira. Tosobola kuba Pawulo yali ategeeza ng'aba agamba bwe mutaayogere ku Yesu ne bali abaali muwulidde tebajja muwulira, ate ne bwe banaamuwulira okujjako nga bamaze mukkiriza tebajja kuganyulwamu. Kati ebigambo bino byenjogera muganda wange mwannyinaze bitegeeza nti obiwulira naye obikkiriza. Okukkiriza okwo tusaba Omwoyo Mutukuvu akukuwe osobole okubikkiriza, ate nawe osobola obyesomera, kubanga ennaku eziwedde twayiga nti buli kimu tusobola okugenda ne tukissa ku kugezesebwa nga tutunuulira Bayibuli. Bayibuli egamba etya? Ebintu byensoma biva mu Bayibuli, naawe osobola obyesomera. Kale n'oba owuliranga ekigambo nga kino ate n'oyita munno oba otuukirizza olunyiriri luno, kubanga gwe bw'otafuluma genda kubuulira munno naye tajja kuwulira, ate bw'atawulira ojja kuba nga naawe toyina kyoganyuddwamu, osigadde n'ekikyo. Tuleme okuba ng'abantu abeeyagaliza ffekka, tubeemu okwagaliza n'abalala nga tubuulira, kubanga ebigambo bino bitutwala mu bulokozi ne tubeera nga tulina essuubi erisingako wano ku nsi, nga tukimanyi nti ne bwe tuba tufudde tulina obwakabaka bw'omu ggulu, kubanga abasinga okufa nga bwe twayize jjo kutiisa, n'obeerera ng'oggwereddewo ddala nga n'ebibyo bigenze. Naye ate bw'omanya nti mu kufa kuno tulina obwakabaka bwe tusobola bwe twaniriza bwe tujja okuyingiramu n'ensi empya, tuba n'essuubi, tuba n'okuyiga okulala nti n'okufa kuba kwebaka. Kati ekyo tekitutiisa, naye tugende nga tumanyi nti tulina bye tuyize. Tusobola okuba abantu abanaakola enjawulo. Nze nina bannange bwe twefubako ne tugamba okuyiga tekukoma, ne tugamba ka tugende tuyiga obuweereza buno. Twegatta ku kibinja ekimu kiyigiriza engeri y'okuyigiriza, kubanga si kyangu, buli kimu kirinamu okutendekebwa. N'ogamba mbuulira nti abantu bangi tutya, tetumanyi na bwe tuyinza kubuulira bannaffe oba ku mulimu oba gye tubeera, naye ne tuyiga nti otandika otya okuyigiriza omuntu n'omubuulira ku ekyo ky'omanyi. Kale tulina okufuba okufaayo okuyiga, ne tugenda ne mu maaso oyiga otya okubuulira, kubanga ekintu ekyo kitufuula aba expert, abakugu. Ne tulema okugenda nga agenza okuvuba naye nga tomanyi na kusuula butimba, oba n'ogenda okuyigga nga tomanyi kasuka ffumu, ensolo yennyini gy'oyiga esobola okugobayo. Ebigambo bino Dani abikwata n'abiyiga n'asobola okukyuka, ate n'abizza n'abitwala mu banne, n'akola obuweereza, kubanga waliwo eyafaayo. Waliwo ebintu ebyo bye tuyinza okugamba abantu bangi balina bye bamanyi naye nga tebaagala kuyigiriza bannaabwe. Naye omukugu omu yagamba nti ekintu ky'oyize bw'okiwa omulala ate naawe weeyongera okuba omukugu mu kyo, kubanga bali bw'obalaba nga bakikola bulungi ate bonna bagana nakiyigira ku gundi, obubaka nawo bwe butambula. Bwe tumala okuyiga ne tufuluma, ate naffe ne tugenda ne tuyigiriza bannaffe, nabo ne bayigiriza bannaabwe,
ffenna ne tubeera nga tuganyulwamu, naawe n'ofuna essanyu, Katonda naye afuna essanyu, kubanga ye kennyini yatugamba nti tulina okubeera omunnyo mu Matayo 5:13. Tubeere omunnyo. Tosobola kuba munnyo nga tolina ebintu ebigasa ebikola omunnyo. Newankubadde okuba sukaali nga tolina kawoomere, yakozesa munnyo, kubanga ennaku ezo omunnyo gwe gwali gusinga obukulu. Ate omunnyo nga gwe guteekebwa mu mmere. Wasimanyi oba mu biseera ebyo baali banywa caayi, ndowooza n'ecaayi gwe banywa nga tebamusangamu birungo bya sukaali. Naye tukimanyi nti osobola okukola enjawulo bw'oba nga empisa zo oziyigiriza abalala. Ebyomanyi obirina ebiba mirimu gyo. Ku mulimu osobola okuba ow'enjawulo. N'ogamba nti lwakubanga nakuguka mu kintu kino, nze expert, nze kafulo. Omulimu guyinza okuyimirirawo ku lulwo. Naye ate senga banno obayigiriza, omulimu gusobola okukolebwa obulungi, kubanga abantu batunuulira ttiimu ne bagamba naye ttiimu eno yakoze, ne batagamba gundi yakoze. Gundi yakoze. Era gundi waatali tetusobola kukola. Ettiimu neekola kubanga gw'ofuddeyo okuyigiriza munno. Watya ate ku bigambo ebikwata ku bulokozi. Senga tufaayo gwe nange ne tugenda mu bantu bannaffe ne tubabuulira ku mawulire amalungi ag'obulokozi nti Yesu awonya, mulimu abalwadde bangi, tebamanyi, tebalina ssuubi, baweddemu essuubi, bagezezzaako eddagala erya buli kika teribawonya, bagezezzaako okukozesa ensimbi zaabwe tebawona. Kobe munnange oyo gwe mbategeezezzaako, gwe nabategeezaako, bagenda ne bafiirwa munnaabwe. Ne namugamba tufukamire tusabe. N'awulira emirembe n'agamba nti kati wogenda mu maaso n'osharinga naye, n'agamba nti twali yagadde okuyiga n'oterekereza, kubanga waliwo ebintu bingi nnyo Katonda byatuwewula. Ne bw'oba oli ng'afudde, lwalifuddeyo nnyo nti ategedde Kristo, kubanga obuwanguzi obukulu bwe tuyina buli mu kuwangula engule, obulamu obutaggwaawo. So mbayita okuba ab'enjawulo nga tuweereza Katonda waffe. Bye tuyize olwaleero ebikulu. Okusookera ddala tuyize nti okugabanira n'abannaffe obubaka kintu kirungi. Naye ate bwe tugatta ku bubaka n'ebintu ebirala, oba olina talantayo, oba olina obumanyirivu, oba olina engeri gy'omanyi ey'okukolamu ensimbi n'otaba mugagga omu ku kyalo, nakyo kirungi. Naye obubaka obutuwa obulokozi twetaaga tuyiga obugabana. Ekyo ntugamba buli lunaku funangayo omuntu gw'oyaniriza, n'omugamba tusabeko ffenna oba ku mulimu, n'omugamba gundi tuyinayo program ey'okumakya, walifuddeyo bw'okeera oba ovuga ennaku zino ne YouTube kweri, n'omuweerezaayo ka link, n'omugamba wayite tusharinga 3ABN oba gundi yonna endala. Twagala tumanye nti Katonda yakola mu ffe okutuukiriza ekintu ekyo, naye ajja kikola nga twewaayo okukozesebwa. Kale mu byonna ekikulu kwewaayo okukozesebwa, kubanga bw'oteewaayo Katonda talina muntu gw'agenda kukozesa nga bwe banaagamba ntumaani nga toliiwo. Tuyige okwewaayo, Katonda ajja tukozesa. Olunaku olwaleero ofulume ng'okimanyi nti beera omunnyo, obeere n'omugaso eri banno. Gwe nange tusobole okuweereza abantu bannaffe ne Mukama. Olwaleero tugenda kukomekkereza nga tujjukira munnaffe Omudaani. Omulimu gwakola mulungi, kati abuulira enjiri. Bangi balokose ate ne bafuna n'obulokozi, ne bafuna n'okukakasibwa
obwakabaka bw'omu ggulu. Katusabe. Mukama omulungi, ebigambo ebirungi nga bino tuyize ntuleme okubyesigaliza nga ffekka na ffekka, naye okukolangawo enjawulo nga twaniriza bannaffe ne ku puroguramu eno basobole okubeerawo, tuleme okuba ffekka. Obulokozi obutwagaliza naye ne bantu bannaffe bangi bali eyo baagala okumanya. Otuwa amaanyi tukolemera emirimu gyaffe egya leero, otuwa omukisa mu bye tunaakola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.